Esente ezo zolina gravity buuza olyako gravity oba ng'ozitirika mu waleti omwo gravity ekintu kyakabi gravity kale zirye mukwano oliwona kufa buli kyolina gravity mbuuza olyako gravity oba ng'ogitirika mitwitwiyo gravity ekintu kyakabi gravity kale gisomye mukwano oliwona kufa gravity ali ntambula ne musanga ku shero n'agamba siye gwe gwe bagamba mbuno Sheebah banga liiseewo kali nongolwa yampulirira ku baana ng'oyo mukunja tannandaba gwekeza gravity mwemanyi before just abaana be bamugamba nti uyo omuyimbi ne bateekayo obuvidiyo kati mukunja naye kwe kunsanga ekeza walaba gravity nga tonalaba mukunja ekyo nampa ssente n'abala ssente obwebiri n'antolerayo nampa era eza gravity ono akumanyi bulungi yakwokyayo olwo yakugamba akuwadde zaaki nafukamira neŋamba neyanza baaba wamwita baabawo muganda wo nze mutwalanga baaba gravity omutugi baabawo muganda wange waliwo baganda bange bafaanana muyinza obba nomuli ba Luganda n'ekigravity ekyo kisoboka naye kuba ennyimba zezo zinyumira ennyimba za gravity zikuba nnyo kati oluyimba ki olwa gravity ezimu ku zo nyimba z'omwezi tuyimbiremu z'omanyi okwepicha jangu tugende nkupicha mmaledi yimba Wanda Boyigi gwe mukutu kwe tuli olunaku olwaleero tulina King Sheebah era nga atugezaako kubanga atuwayamuko naye atubuliremu olwaleero twasazeewo kunyumya bwe tuti blanketi yaffe bagiraba nkujjukiza Shadic Properties and Consultants batutambula nabo okulaba nga tukuweereza empeereza bweti era nga awo wennyini nkugamba nti balina protocol kuva kakadde kamu offices ziri Kawanda gwe wenna ayagala osobola okuba nga otambula naffe ate obulamu ne butambulira ddala bulungi nnyo awo wennyini ne nkujjukiza ne Hajimiti ng'onono naye amusomi wa dduwa era naye tubeerako naye okulaba nga buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyo enamba era ku screen gwena alina ebitatambula bulungi omukulu osomukoonako ate obulamu ne bukyukira ddala. Please, I love you. This is me King Sheebah. Ani yakugamba baby onjawe onde kao baby nkabe. No matter what I do, all I think about is you. In me when I'm mabu, no you I'm crazy over you. And era ko bongezo bayiri joyina kati ogenda giteekawo wali ebbali mbona manya olina okwongera kwakati enkuba ennaku zino etonnya nnyo lwaki ku Sande kati eno timu King Sheebah bo basazeewo mukyala yasazeewo bagamba bed cover Sande ya mukama Sheebah bed cover yiyo nze white oyo simusobola onaamusobola kwakati mukunja oyogola watasusasola white kweli amusobola mukunja nsooka otubuulire kunja tasobola white kazinze wannemera mugambe soko nabe ebigere muvudde mu kuyimba muzze tekisoboka mukunja tasobola tosaamu naye bigere abaakoye moloke koya bode ko wonna kyonna kyabakozeseza nga mugenzi abalina nno ab'ebigere nze mbadde enteesa gigattengako bugasi obugume
ojja kulaba bulabi naye nga tubebaze timu King Sheebah. Ani agulidde Sheebah surprise ya you abantu Sheebah waliwo omukyala lwakuba yagambye simwogera linnya lye naye nga mukyala muwagizi nnyo wa King Sheebah oyo era nga yantuma, in fact yantuma ddala lwakubanga womanyi Uganda yaffe oba olina okugattozoganye wano ne wali naŋŋamba nti owaayi King Sheebah oyo mbadde njalamuwayo akalabo katinitini. So era olwafunyemu obudde ne ŋŋamba katukikole kiveewo era omukyala bali awo ku paaka enkadde mall balina ebintu byabwe byakabi balina ebintu byabwe birungi nnyo. eyagimuweereza weebweru eyagimuweereza bafaani ba Sheebah abasinga ng'oggyeko bano betusanga naye abasinga kyemmaze okulaba bali bweru eyo. Olaba Sheebah nti wabaawo n'ekintu kyonna osobola okukkiriza nti olina abantu oline n'omala okaaba bukaabi wano essaawa eno wabayo abantu abakaaba. So y'omu ku abo nno. Sheebah mwebazeeko bambi. Mwebaze kubanga neyanze egennyabo basebu mwena mwebale nnyo Mukama abaddizeewo era Mukama abongera amaanyi lokola yes. Tumusabidde kusaala. Owombeka sitafu ali mu ggulu sitafu ali mu ggulu n'obuyinza bwonna ekitafu ali mu ggulu erinnya lisibwe obwakabaka oba obujje byagala bikole mu singa bikolwa mu ggulu otuwa emmere yaffe yale otusonyiwa ebirondiro byaffe nga osonyiwa twona totwala mukemebwa naye twenenye mubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa n'ebyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ekisa ekya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu eky'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna emirembe gitaggwaawo. Amiina. King Sheebah abantu beeyongedde okwagala. Tugenderewo Gravity omuntu gy'omumanyi mumanyi omumanyi otya? kale muwulira wasooka okumuwulira wamuwulira wa era wamumanyanga ani? namuwuliranga ayimba ennyimba. Kiki oyinza okumwogerako nga ye nga bwe omumanyiko? Nti nno embeera ze kale embeera ze ayagala nnyo abaana ayagala nnyo abawala kale abali awo nga bali mu mbeera mbi aba ayimba ennyimba asobole okubateeka mu lanyi okubatereeza. Oli omusinkanyeeko? Wamusanga wa? Nali ntambula ne musanga ku Shero n'agamba si ye gwe bagamba mbu nno Sheebah. Banga kyolo mwaka guno? Banga liiseewo. Banga liiseewo. Kali nongolwa yampulirira ku baana. Ng'oyo mukunja tannandaba. Gwekeza Gravity mwemanyi before? Just abaana be bamugamba nti uyo omuyimbi ne bateekayo obuvidiyo kati mukunja naye kwe kunsanga. Kyeza walaba Gravity nga tonalaba mukunja. Kati wakusanga ku Shero. Shero nampa ssente. N'abala ssente obwebiri n'antolerayo n'ampa. Era eza Gravity ono akumanyi bulungi yakwokyayo olwo yakugamba akuwadde zaaki? Nafukamira ne ŋŋamba neyanziza baaba. Wamwita baabawo? Muganda wo? Nze mutwalanga baaba. Gravity omutugi baabawo? Muganda wange waliwo muganda waliwo baganda bange. Baafaanana. Muyinza obba n'omuli ba Luganda n'ekigravity ekyo. Kisoboka naye? Kuba ennyimba zenze zinnyumira. Ennyimba za Gravity zikuba? Nnyo. Nnyo kati olimba ki olwa Gravity ezimu ku zo? Ennyimba z'omwezi tuyimbiremu z'omanyi. Nze giseetambula obwongo bwebaka kati ogamba nti kuzuukusa obanga kuta kati okukonako webati naye era sisobola zuukuka kumanya nnyo. Nja kukwatako luyimba ki lw'omanyi olwa Gravity? Akwakwepica tokamanyi? Okwepica jangu tugende nkupica mmaliredi.
Sheebah. Kulya beetolooza nzire nnuma omutwe ngamba ate oba nnyimba kizo ate kale ziri naye zitege naye kati ekinnumya omutwe kokubeera nga ebijanjaalo olumanyi olwo ebijanjaalo ennyama erimu eggumba etalimu ggumba tozimanyi ze nnyimba za Gravity ntegedde naye okwepica naye kakakunyumira okwepica kyomanyi kyekitegeeza okwepica ko sikumanyi bw'owulira ekigambo okwepica gw'olowooza kitegeeza nti oba kuzannya ludo kuzannya matu okwepica kitegeeza kuzannya ludo oba kubaka biki oba kubeera nga muzannya nti ekyo mmanyi naye okwepica sikimanyi tokimanyi naye Gravity kati weyakuwa ssente n'omwebaza nemwebaza neeyagala wazikolamu maama nalyangako mpola nagira nga ngula enkoko nga ngula chipusi mukasente ka Gravity ke yakuwa nga ngula akasawani k'ebyenda nga mpuuta nga byota nenge ennyama enjokye naye yakuwa ssente Gravity kye nalya byensinga kwagala ate nonyumirwa nalya enkoko seza Gravity oyo muntu mulungi neeteresa nako neŋaawa kandyeko mpola nenywamu obutunda bikibusi nonyumira obulamu awo tewaddamu musanga toddangamu usaddamu musanga yali mugundi mu mmotoka ng'agize bw'ati kiri mmotoka lyavugayo kati saawa newandyagadde okuddamu musanga nnyo womusanga kati wamusanga wemusanga bannaye neeyagala ngamba ntuuse ku muganda wange ensonga enyimbira ennyimba ze bambi nnyimba ze naye ennyimba omanyiyo olumu lwakwepiica wali tuyimbidemu olulala simanya zaalira naalira simanya biki alina embuzi zakutudde oli mu kidongo embuzi zakutudde yimba oli mu kidongo embuzi zakutudde oli mu kidongo embuzi zakutudde Gravity brother obadde ogamba hawe omusanga kati oyinza okweyagala oyinza mugamba ki yinza mugamba ti Gravity bannange mukadde waali atya ye bannange nkwanja giri gitya ye abawagizi bo bali batya badde manye Sheebah Gravity alina musango mugambe Gravity luli wampa emitwalo 6 luli ompayo emitwalo 6 oba obukadde 6 mugamba Gravity sina business yawo ntudde waka njagala nnyo nfune omulimu nkole ate ng'oli faani we ate nga ndi faani we ate Spice naye nsobola okuba nga mwagala kikyomanyi ku Spice simanyiko ku Spice kwe kubeera ng'ayimba ennyimba nasanyusa abantu kale Sheebah tuddayo ku ssomero wandyagadde okuddayo ku ssomero ebyo nga byali bisumbuwa Sheebah okerenga ku makya buli lunaku naye wandyagadde okuddayo ku ssomero wakoma mu kirasi ki oba kale oyagala kugenda mu kirasi wakoma nsobola otule gye wakomamu negye oyagala okugendamu muddayo kati oyagala kugenda mu kirasi wakati ova mu P7 oba odda mu senior 1 kati awo oyagala genda gwe mu kirasi ki oba oyagala kusala busazi ogende ku university nga Mukunja nsala buki antandikire mu senior 1 osome n'abaana bato kantandikire mu senior 1 newe banteka ku desk yange ne bampa ate nkole ki ate nja kuba ndowooza pepa yokka ate naaba ndowooza alina byolowooza nga bangamba ajjuza ngambeerawo ate nkole ki ebintu ebyokusoma tula n'abaana abato era bajja kugamba muto ebintu ebyokusoma kiki obyesinga obyagala lwaki oyagala kuddayo osome onsimbye ekibuuzo nno baabe ekikala musokuza okuyisa mu kino
otuule mu kiraasi sisobola lutegeera naye ffe abamu abajja eno fe abajja tugoba amatooke wano mu Kampala nkugambye eddira ekinu oteekemu omusekuzo gwesobola osekula nga temuli kirimu oba tosobola omusekuzo guyita gutya mu kinu neguyitamu nokikola otyo nze ebyo sibitegeere endowooza entegera yange ennafu olugero olunzijidde lwengera nti sisobola banaye kukola ki oŋŋambye ekinsomya lwaki wandyagadde okuddayo ku ssomero okuddayo ku ssomero si oŋŋambye ffe twasoma nga twagala kunyumirwa wali asoma nga talina byakukola okyala abaana bali eyo kati ze nabagala oli asomayo busomi just talina kyalina kukola alina kusoma kati gwe Sheebah lwaki wandyagadde okuddayo osome bakkeze ku njagala abaana bange benzadde banneekange nga kale ndi bulungi nyambala bulungi kwegamba njogera bulungi yes ekyo n'okubeera nga oluzungu nkubamuuko n'okubeera nga si muntu wabalenzirenzi n'okubeera ng'ewaka ng'oli wabuvunaanyizibwa yes n'okubeera ng'ewaka jaswe kaba kalabo nga keeko sikabbye sikagize ntya kenga keeko ebya ddala naye okusoma kati bw'omala osoma awo oba ogenda ku ki mmala okusoma wandyagadde kukola ki oli asoma nagamba nze njagala kubeera musomesa njagala kubeera looya njagala kubeera musawo omusawo King Sheebah nze njagala kubeera gundi njagala kubeera gundi ng'omaze okusoma njagala kubeera ki njagala kubeera mobile money ng'obala ssente edda wangambako nti obusomesa obwo wali obwagala nnyo badde manyi obusomesa babuntwalako tisha njagala kubeera musomesa ng'osomesa abaana ng'asomesa abaana nga basumbuwa asomesa P7 mpaka senior 6 abakulu tebasumbuwa nyumba asomesa abaana balezi lwasooka bo bajja bba bantya naye abawala bagenda bba tebantya lwaki olowooza abawala baba tebakutya olwokuba nawe oli mukyala je bajja bba banjoga bagira bate bagamba leero laba we yayambadde naye abalenzi bo tebabifaako osanga ebivubuka nga ligula biti ebivubuka ebirina effujjo kulaga kyajjuzizza naye abawala kyokka omuyita ekitabo kiriwa akyali mu balenzi banenzi awo ng'onyiiga zawanaye era naye ndi mukama nankwasa ne bampa abalenzi bensomesa wokka abawala tebalina kuvuga sipiidi omulenzi ajja kwasamira ng'oli emmere omala omugambe siwani yiiyo yiyo emmere esikale yiyo omulenzi ajja kukola atya asamire ng'oli emmere olwo omaze osomera obulayo omaze osomesa obulayo kutiikinga bitabo byabwe naye ng'obwa tica mbwagala nnyo okusomesa abaana bonna kyo kituufu somo kiri wali osinga okusoma oba eryakwanguyiranga ennyo nasooka nassala ekasenyu nemmala nenzira ku sentiro ku nkumba naye nga ndi mugezi bitya ng'osaza tuuka oba buti bwekibiyiti obwo kati kakibiriti tica waffe namuga yafa munnayo ali mukono amuziika musiraamu neyandikawo nga webuba webuti ekasenyu nanzira mutwe gwe nemusanira nemutakola situka ng'alina ekiviri kikome neyamala ne bamuziika yafa yali atusomesa nasale katwennamala nensomerawo ku sentiro Christian eno ye yali tuli kumpi naye nga abaana olwo ng'ogenze mu P1 n'ebiddakawo n'osoma n'ojja ng'osoma nasoma nga bavayo ne bajja mu desike zaffe naye ate nabo ne babakyusa ate bo ne badde nga kukyusa kati awo ng'osoma sinya wanu muba mulya nnyo emmere muba temwagala nakusoma gwali oyagala osoma Sheebah nze ondaba ze naddangayo buzze waka nindi emmere ku ssaawa 7 nga mpita namumuwafu
omuwafu n'ennonda empafu ekikopo kiramba oluusi akataasa kalamba oluusi n'ensanga bakubye dda akadolo nsonga ndi muwafu mbu nnonda mpafu bane nali njagala nga n'emmere togiridde waka emmere nga nzirayo n'embugumya enva n'endya abaana ne bazannya nze nga sirya mmere ya ku ssomero lwaki sente tebazisasulayo kati kambuuze empafu olwo empafu zino nga gwe zikumalirayo ebisinga nga njagala nnyo empafu era ng'obunyonyi mbutuna ebuti waggulu nga bunyenyo empafu ye omuti nga gusuula empafu nga nnonda empafu era nga nzitwala ewaka n'enzooza n'enziteeka mu mazzi agookya n'enzifumba ye n'endyoka nzirayo ku ssomero twalinga twambala sikweya pinafoomu ng'erika obusipu twasooka green netuddako gundi eyo sikweya kati okubeera nga mu kilasi banaye tikyate omuti kyamugadu mutumirako tikyate omuti kyamugadu nga wa maafi naye ngaakuba embooko nga nziza nga ate mmanyi maafi wali omanyi maafi ereza maafi wamukolanga nnyo tikyasaida ati nga yasomesa byakubeera nti byabakyala nti no mbeerewo muti tikyakyali siima ye naye jesi asomesa sayansi sayansi nze yannemanga bannange tokajjukira nakawatizi sayansi ate okamanyi kayogere nnyo obadde ate okatandise yogera nnyo obadde okaleeta tugende nedda keeko gwe kaleete science is the study obadde n'okaleese kyekyo olulagadde ebigambo ebyo obe nga okakubye tiki kyekyo kyenyi kati kaddemu bulungi kwa kati nze mpudde keeko totya keeko Science is the study of living stuff is the non-living story. Banaye wajjukira Sheebah nno ojjukira okimanyi obuntu bwonna obujjukira social studies oyo yali atya kwa sayansi ndabye ate wali omukuba nnyo olaba ojjukiraako ye nali mujjuza social studies olina essomero lyonna lyojjukirayo mu social studies essomo lyonna lyojjukira oba topic yonaga social studies mwabangamu bino oyinza obijjukira mwabangamu ente mwabangamu enje mwabangamu ebijiiko mwabangamu ebitiyo nga mulimu n'amasowaani ng'ojjuza ye biwojjolo mbu simanye wekigwa ku mmere bwe kigwa ku mmere ekiwojjolo nga kigudde ku mmere kiba n'obutwa kati omuntu aba alina kukola atya okukyewala ekyo ekiwojjolo oba okuteeka obutwa ku mmere yaba alina kukola atya ku mmere obeerawo n'olweyo olwamukonzikonzi oba olina okuba ng'oli muyonjo nga wansi wayezeewo woogenda okuliira emmere oba okubeera ng'ebintu bitukula obibiseeko n'okubeera ng'onaabye engalo bulungi nnyo kiba kityawo yes n'okuyiwayiwa sukaali oba omunnyo n'obiyiwayiwako ekiwunyiriza kiba kitya so tumalirize njagala kati ekiwojjolo Sheebah oli mugezi okimanyi bakusse manyanga obasse ku ssomero gy'olaga katuyagala ssomero ki tumalirize ge wandiyagadde nze mpulira Kyambogo ne Buddo g'oyagala kwaga abiri n'ogendako kulimu kabaka wedde mbaba wedde Kyambogo ngiwulira nnungi ne Buddo nnungi ezo ebbiri
Kati nyibirayo gravity akayimba. Akayimba konna kububo tujayimba muno bwe tumalirize. Soko yimba obubo muyimbire gravity omuntu. Muyimbire obwali kusomero babuno obwali. Kati tubona tugende. Kati soko yimbemu kwali kusomero nga kamu bubiri. Me people from yonder school fair and fine. No nonsense, look happy in everything. We welcome our dear visitors, our beloved parents. You are welcome. Our teachers are here to receive. Ooh, settle down and feel at home. This is Central. This is Shambogo. Hey, this is Chambogo kado kachusizamu. Enati eri senti. Ate kati odeno ku Chambogo. Chambogo bawedde. Chambogo balumbidwa. Muyimbire mukati kububo. Wange. Olunyankole yakamadamu kyalisima. Muyimbire mukatini. Bantu mwe mwirire hihi mulebe ekiruhanga yaleta hano erizoba abazire banje n'abajenya banti mwebala okwija katwebazo kusima ruhanga obaleta abazire eritu setiruku ejire mapu mutabalu shemihanda Gade nyipo. Isomero byako mao mnaye to. Kiweyongerayo. Kati yimbo obo tumalirize. Bible. Kata wange bamutegetalo nga takyatambula nza mujanjaba. Nazimbe ekigere wali alina byabuka. Bimbe agasisoma. Ebyaddala. Kali kanyimbe yakani. Bible. Jangu tusome ebbaluwa yino evudde mu ggulu ebikirimu nga bikulu nnyo era ensikulabula Katonda waffe ayagala tusome obubaka buno tuddukire tuleme okuzigirira yangu wanyebo Bayibuli gy'olina zebuuza ogisoma obanga ogisirika mitwitwiyo ekyo nno kyakabi kale gisome mukwano oliwona kufa gravity omuntu jjajjawo n'okufa ng'agisome esente esente zo zolina gravity yakayibya yateekawo ebigambo ebya sente ente zo zolina gravity mbuuza olyako gravity obanga ozitirika mitwitwiyo gravity tubaleyo kati tukaddemu ako kadde kazze tukaddemu esente ezo zolina gravity mbuuza olyako gravity obanga ozitirika mu waleti omwo gravity ekintu kyakabi gravity kale zirye mukwano oliwona okufa Bayibuli gy'olina gravity mbuuza ogisoma gravity obanga ogitirika mitwitwiyo gravity kino kyakabi gravity kale gisomye mukwano oliwona okufa mase kamu gumu gokka amesage agifune bulungi gravity omutujju Bayibuli gy'olina gravity mbuuza olyako gravity obanga ogitirika mitwitwiyo gravity ekyo nno kyakabi gravity kale gisomye mukwano oliwona kufa gravity esa kusukawo hands for life wanda boyiji subscribing atanaba ate tujja kubanga King Sheebah atumweyongeza omundi oguddako kado muleka agende yebaka ogenda mukwepicha ogenda mukwebaka Sheebah togeze mukwepicha ngera wuliriza simu yange bali ayo ogenda mukwepicha kwepicha nani
okwepicha kyekiye yiba naye okwepicha nange ekyakyebuuza kyennomya omutwe ndesimanya kumanya naye okwepicha kambira ne kati osanga gravity tujja mubuuza musaba n'atubuuze atubulire okwepicha kyeki nani gravity anti yabiyimba gravity batubuulire okwepicha kyeki what's long nda kwepicha what's long in the kwepicha olwo ng'otegeeza ki omubuuza ki mu Luganda kamuvuunule nga mubuuza nti kale bannange okwepicha kyeki kale engeri gye wayimbamu olwo oluyimba lwo lwakuba kitegeeza kitegere olwo n'oluyimba nga lwa Luganda naye nga babadde olumenya ojja tambula naye nga tolutegeera bulungi tumaliriza kuba abaana bo bayimba ennyimba zino naye alagala lukubira abaana okusinga ddala kabalumanyi tetusobola kusikkawo until next time, bye bye.